tugabane nabo like emboozi zaabwe. Emboozi eyo olumu oyinza okuba nga olina embeera gy'oyitamu naye nga olowooza ogiyitamu wekka, naye bw'owulira omuntu alina emboozi efaanagana eyiyo, olina engeri gy'ogumamu, olina engeri gy'okomawo, olina engeri gy'ekuzzaamu naawe essuubi, akossa n'okukuzaamu amaanyi. Yenze Kimbawa, tuli ku Kimbawa updates. Kyensobola okugamba nti subscribinga, likinga, sharinga, baako gw'obuulira bino, baako gw'obiraga, baako gw'olaga interview eno, tusobole okuba nga ate twongerayo ensi yaffe mu maaso. Ndi ne mukwano gwange nga bw'omulaba bw'ati bwe yakula. Guyinza okubeera eyo n'otya noga kati omuntu bw'ati ayambala atya, ayoza atya, anaaba atya, n'ebirala bingi, alina abantu talina abantu. Naye kujjako kye nategeddeko nti agenda kuwasa ssebo, alina omukolo mu maaso awo, agenda kwanjula, naye byonna anaaba nga abituwulira. Ssebo nsanyusa okulaba. Gyebaleku. Kale nawe gyebale. Amannya gaffe. Erinnya nze Nayagala Ronald. Nayagala Ronald, ozaalibwa wa? Nzaalibwa Kaliro ekyempisi, Yantonde district, essaza y'e Kabula. Essaza y'e Kabula. Embeera eno gye nkusanzeemu bw'oti bwe wazaalibwa wagwa kabenje n'obeera nga tolina mikono, ki ekyatuukawo? Bwenti bwe nazaalibwa. Bw'oti wazaalibwa? Ozaalibwa ddi? Nazaalibwa mu 1994, gwa 12 ennaku z'omwezi nga 25. Wazaala ku Christmas? Yes. Uyogayoga. Kitegeeza buli Christmas gwe beera birthday yo. Abazadde ba maama ne taata gye bali? Maama ne taata, mukyala gwe bayita Kentalizoke Dress yanzaala, ate maama taata nga ye Lukwago Godfrey, ate atakyaliwo kati. Taata yawummula? Yes. Ye maama gy'ali? Yes. So okuzaalibwako kwajja kutya, abantu bakifuna batya, maama yakifuna atya nga akuzadde? Maama nga nzadde ye teyakifuna bubi, wabula ate ye taata yakifuna bubi. Taata yawakana? Ye taata ye nga ye mu mutima, bwe baamala okumugamba nti ozadde omwana aliko obulemu, ye n'agamba nedda, kika tebazaala baana baliko obulemu, n'ateekawo pulaani, ayagala nzitirwe mu ddwaliro. Batte baby? Yes. Ng'ebyo abigamba basawo, ng'abigamba maamawo, ng'abigamba ani? Yabigambanga maama, kubanga nti bo abasawo baamala ne bafulumayo, kati maama mu kasenga omwo taata. Kati taata kyava agamba maama banzite nga nkyali muwere, bagende waka ne maiti. Olwo bagende eka bagambe nti omwana azaaliddwa afudde. Olwo abantu abali bazze okulaba ku maama kuba kimanyi abakyala abazaala babaako n'abantu ababagiddeko, bo batwale mawulire ki nti omwana atiddwa buttibwa oba bazadde mufu? Simanyi nti oba bano baali bweru kye ndowooza. Taata alyoka apulaninga ebyo, kubanga ebyo yali abipulaninga ne maama, maama ate kye yawakana. So maama bw'awakana nti nze sijja kutta mwana wange, olwo avaayo mu ddwaliro naawe? Maama ng'awakanye, maama okuva mu ddwaliro teyagenda direct ewa taata, yagenda direct ewa jjajja azaala taata, n'abeerayo okumala akabanga. Kati ng'amaze okubeerayo okumala akabanga, wayita ebbanga, ate maama n'asalawo agende ewa jjajja amuzaala, gye bamuzaala. Kati gye baza ebukojjabo gye bazaala maamawo. Kati ng'amaze okutuuka ebukojja, nange yaleka muganda wange omukulu ewaka. Yali azadde abaana bameka nga tanazaala ggwe? Yaliko azadde omwana omu. So gwe wali wakubiri? Yakomaku gwe yazaala abaana abalala? Yazaalayo abaana abalala era tuli baana bana. Muli bana. So kati wano ng'akyali naawe, kati mukulu wo ye yamuleka eri ewa taatawo, ye n'atambula naawe kubanga taata ndowooza ali amugobye nga tabeera na mwana wa Nkulayo. So agenda kati ate ewa jjajja gye bazaala ye kennyini. Kati ng'amaze okutuuka ewa jjajja yabeerayo okumala akabanga. Amaze okubeerayo, awo taata ndowooza n'atuuka ekiseera n'ayagala ate amunone. N'akomawo n'ajja ewa jjajja ne yeegayirira, maama n'akkiriza, n'addayo ewaka. Okudda mu bufumbo? Asanga omwami kw'ossa n'omwana we gwe yalekayo.
So mama akomawo. Mama akomawo. Era naawe. Era nange. So awo taata yali akkiriza nti kati omwana akamali kati gamukkiriza. Era yali takkiriza kubanga era nze okutegeera kwange nasanga ng'era eyo embeera weeri kubanga eyo embeera ng'amaze okukula baaginyumiza. Kati nange mu kutegeera ate ne nsanga ng'enkwataganye wakati eriwo. Baamukaka bukasa okuzza omukyala? Tebaamukaka kuzza mukyala. Wabula ye nga ye ndowooza yali ayagala mukyala. Ate ekyokubiri engeri awo omanyi nti oba olesse omwana emabega ndowooza yalaba oba omwana omukwano gw'omwana we nga gumuluma. Okay, so n'akomawo ne mukomawo mu maka. Kati mu mbeera eyo nze we nakulira nasanga ng'era ewaka enkwatagana teriiwo ne taata. Maama akomawo mu fumbo nga wenkana otya oli bbanga ki? Era nali sinaba kukula nnyo. Nali nkyali muto nnyo ndowooza nga myaka ng'ebiri? Myaka 1.5 kwebiri. Okay. Kati awo namaze okutandika okutegeerategeeramu nsanga ewaka nga ate ewaka tewali nkwatagana waka mbutuufu buli kimu kiri bwe kityo. Taata tantwala nga mwana we, taata mpita kyana kya maama. Kwegamba mu lugendo olwo taata wakati awo yayawula mu baana nga oli ye mwana we gwe ng'akuyita kyana kya maama. Nga n'obwaba aleese ebintu ewaka nze takufaako. So wadde n'okusitulamu bino abazadde bye bagamba nti kasitulamuko ku mwana we tiyakusitulangamuko. Essanyu lya taata saalifunako. Kati mu mbeera eyo nga wayise ebbanga ate jjajja ku sayidi azaala maama yali akyaddeko ewaka ewafu mu kyalo. Ajja alaba embeera muwala we gyalimu kati. Kati bwe yatuuka awo ekiseera ekyo konze nga agenda kuddayo konze ne mugamba nti genda naawe. Jjajja olwo wenkana otya osaba ogende ne jjajja? Mu biseera ebyo ndowooza nali mu myaka 4 nsaba jjajja. So jjajja yakkiriza? Jjajja yakkiriza era n'agenda nange. Okay. So oddayo wa jjajja omulundi ogwokubiri kuba wali wabeerayo ko naye nga tokyali bebi nnyo. Nzirayo wa jjajja omulundi ogwokubiri esebo nga mbeera ewa jjajja okumala akabanga. Mbeera eyo taata n'atandika okujja eno e Kampala. Amaze okujja eno e Kampala. Kozi ogambye mubeera wa? Mubeera ewaffe Kyempisi Kaliiro. Kaliiro. Kyempisi kyekyalo, Kaliiro gwe muluka, then essaza ye Kabula. District Lyantonde. So ava Lyantonde atandise okujja e Kampala azze kukola ki kukola? Yajja nga azze kukola. Wabula emirimu gye tutaamanya ffe gyali akola. Kati mu mbeera eyo we yafunira ate ekigurupu ekimu oba baali bakola biki oba baali babyabuwangwa oba bakola biki nga basazeewo okumuwa ssente ye nga beetaaga mutwe gwa muntu. Kati ate ye taata awo n'alabawo omukisa. Yali ye yabasomeramu nti naye eyo omwana gwenyinza osaddaaka kiki? Awo kyesaamanya. Oba yali ayingira Illuminati nga baagala musaayi? Saakimanya naye nze ngamba nti kirabika waaliwo oba abantu bwe batyo. Kati ng'amaze okutuuka ewaka ng'akomyewo ewaka ng'avudde e Kampala olwedde amaze okufuna eyo ddiiro. Yatuuka ewaka mu kyalo n'ayingira mu nju era bwali kiro ng'ekiro nga beebase. Taata yali atamiddemu oba yakyogeza bwa mwengezi simanyi naye ng'agamba maama nti kati tufunye ddiiro era tugenda kufuna ssente ate tuve mu mbeera eno. So agisomeramu maama? Agisomeramu maama nti njagala muto gwa Ronald. Kati maama kumugamba ng'amugamba kisa kya Mukama bw'obanga ofunye ddiiro egenda okutujja mu bwavu kirungi naye ng'amubuuza ddiiro kyeyo ate gy'ofunye. Mugamba kitabani kyo ekyo ekyala nakyo genda okutunda tufunemu ssente. Katukoye maama ng'amugamba olwo gwe oli wa jjajja? Ndi wa jjajja. Maama ng'amugamba ekyo tekitasoboka. Ng'amaze okugamba ekyo tekisoboka taata n'amugamba kale nze kasita mmanyi gye wamutwala era nsobola okugenda ye nemunona. So pulaani ye nga yalala gyakubba ekubuko era nzikiriza tebasobola mumunyuma.
kati maama we bwacha ku makya n'akeera ku makya n'akubira jjajja essimu n'abimunyumiza n'amugamba omuntu yenna kasita ajja ng'amwagala temumukkiriza kaabe muganda we kaabe taata we kaabe ani temukkiriza muntu yenna kumutwala. Mu biseera ebyo nali ntandise okusoma naye mu mbeera eyo era nga nentandika okutya. So osomerera ewa jjajja olwani aweerayo ka school fees maama yakuba taata akuvuddemu? Jjajja yalinga anoonyanoonya n'akuteerayo. Ebyalo binaaniganye walako wammwe ne wa taata ne wa jjajja? Kubanga nze ndiwe kyempisi Kaliiro lya Ntonde ate eno gyembeera ewa jjajja nge Katovu Kinoni Lwengo. Okay. Kati waliwo distance era mpanvu. So maama ategeeza jjajja nti abimugamba omusajja byeyamugambye nti ayagala kusaddaka mwana tomumuwa? Ng'abimutegeeza yonna ng'amugamba era tokkiriza muntu yenna kugenda n'oyo omwana era naye mugambe yeewale abantu batamanyi. Kati mu mbeera eyo era jjajja nga gy'abiŋŋamba ng'abinyumiza nga ŋŋamba togeeza n'okkiriza omuntu yenna kutambula naye gw'otamanyi era kitaawo tusuubira ayinza okujja okukunona naye tokkiriza. Nze ne nkitegeera mu mutwe. So awo bakikugambirawo nti taata wayagala kusaddako bajja sibagamba bugambi nti tova waka? Nga jjajja amaze okubiŋŋamba. Jjajja yabikugamba ku myaka egyo 5 gye walina 6 ng'abiŋŋamba nti taatawo ayagala kukutunda bakuggyeko omutwe. Kati ng'amaze okubiŋŋamba ne nkitegeera ne nkiteeka mu bwongo. Naye before nga tebannakugamba ekyo wali gwe muli mu mutima wali watandika okitegeera nti taata ono aleka takwagala kuba wali okyali muto? Naye wali watandika okitegeera nti takwagala? Olwedde nagenda okuvaayo nga ndaba obusosoze bungi. Wategeera kwe kyavanga? Nze muli nasooka ne nkirowooza nti oba kubanga olwedde baali banyumizaako sitole eyo nti mu buto taata ali ayagala kunzita. Okay, so nekibijja nga kipayiringa nekigenda nga kikula olweyo embeera gye ndabeera naye gyampisaamu. Okay, so oli wa jjajja n'okusoma osoma? Ndi wa jjajja nga amaze okubiŋŋamba ebyo kati ne ntandika okutya n'okusoma ne ntandika okuba nga sikyagendayo ntandika okwagala kubanga ewaka waaliwo ente ewa jjajja ntandika okwagala ate okugenda okulunda ente ne ŋŋamba jjajja at least nze ngenda ne nnunda ente mu kifo ky'okugenda ku ssomero. Bigamba nga ntandise okusoma nga ninsinga jjajja nga ayagala ngende ku ssomero nze nga sibyagala bigamba nembeera mu mbeera eyo. Naye bwe wayita ebbanga ttono ate laba kitange bw'ajja yennyini taata n'ajja ne muganda wange ewa jjajja era babagulira geeti ne muganda wange. So wamulaba n'omanya nti kati anoonye ku biba ayogerako bye baŋŋamba? Bwe namulaba era ne nkitegeera nti kati annonye bayogerako era bye baŋŋamba. Amaze omulaba nze nasanga muganda wange kubanga gwe yali azze naye ne tutambula ate ne muganda wo lwali myaka ng'emeka? Muganda wange mu biseera ebyo ye yali mukulu kuba yali ansingako. Muganda wange ndowooza yali ansingako emyaka nga 2-3. So kitegeeza oba wali mu 6 yalinga mu 8-9. Okay, yes. Naye mulenzi? Era naye mulenzi. Nga tugenze mu miyembe wa jjajja mu miyembe wa jjajja mu lusuku eyo kati tumulya emiyembe muganda wange nga ŋŋamba nze kindeese nze kusendasenda ogende waka era taata ndeese just tukusendasende sobola okuba ng'ogenda naffe. Naye taata we yali yajja ne muganda wo nga kyese muganda wo ayogereko naawe okkirize? Yali akitegedde nti ojja kujja taata? Ye taata ye yalowooza nti bwe ndaba muganda wange kuba yali amanyi nti muganda wange nkwatagana naye nnyo. So yalowooza nti bw'onoogamba nti nkuzzayo waka ubeere n'ono kijja kwanguwa. Kijja kunnyanguira ate naye muganda wange naye bw'aŋŋamba tugende waka tugende tulabe maama tugende waka tubeereyo ojja kukkiriza. So ye ate akugambirawo nti nno nti muganda wange ye nga ŋŋamba kuba olwedde ne maama yali yamugamba. Maama yakirowoozawo n'agamba taata wo bw'ali kutwala oyo mugambe nga takkirizanga. So kati naye kyeyatuuka era n'aŋŋamba. Maama yaŋŋambye era tokkiriza kujja naffe. Ebiseera ebyo muganda wange yali amanyi okuvuga eggaali kati ate nga taata ye pulaani ye kubanga ajjukira Katovu Lwengo era bw'otambula otuuka
gundi main oluguudo bw'obeeyo baluyita Mbalala road wano ffe tuyita Masaka road eri ebeera Mbalala road oba Lyantonde luli connected to Lyantonde Masaka to Kampala. Then kati awo ye nga plan ye muganda wange abeerezeemu adde Lyantonde ate bano bakwate wano yali ayagala bwe bamala okujjayo wajjajja kati mukuddayo ye muganda oyo abadde ewaka n'eggaali gwajje nawe Kampala akuleete mu banne eriddiru ye eyitemu. Tuli ku Kimbo updates banaye ndowooza muwulira abantu gye bava. So omusajja ono akulaga mu kusooka yawona okuttibwa mu ddwaliro kati tutuuse ku level y'okusaddaakibwa alaba bwalinga awo kati owona otya wagaana ogenda wagenda nagaana kubanga muganda wange already yali aŋŋambye ate ne jjajja yali akiŋŋambako ate era nange nga taata mutya kubanga era kyobola nti ne bwe yajja nze saamwaniriza nga taata saamubuuza era ne bwe twakomawo okuva Miyembe twayingira mu nju muganda wange n'atuula naye nze nali nkankana nga yenna amakulu gakankana nga mpulira ntidde ano bwe mulanga just nga nkaaba bukaabi. So jjajja teyalina kyeyagambako awo oba taata wazze mubuuzeko biki kati ye jjajja baali batudde omwo mu ntebe jjajja mukyala jjajja musajja bonna nga batudde omwo naye muganda wange naye n'atuula ne taata naye ng'atudde mu ntebe. Jjajja kyava ŋŋamba kitaawo wajjidde tonamubuuza lwaki tobuuza kitaawo kati nze simanyi kigambo engeri gye kyajja kyenva mugamba nze sisobola kubuuza muntu ayirwedde okunzita sobola kubuuza muntu mutemu bwati sobola kubuuza muntu ayagala okunzita ng'obigamba taatawo butereevu ng'ali awo mu ddiiro agamba taata ali awo mu ddiiro ba reaction ye yali etya mu maaso g'abakulu basezaala we ne nazaala we kati taata ye reaction ye yaswala ng'omuntu naye neyekangabiza n'agamba nze sisobola kutta muntu sobola kukutta mwana gwenzala sobola kukikola ekyo era nga mbadde nkunonye ogende ewaka okuleko ne baganda bo obeereko ne maama wo bwolabye gwe toyagala kubeera ne maama wo olwo eno maama nga yazaala dda kati abaana abala gwe yakuzzaako era mutaata y'omwoyo kati nze ne ŋŋamba sirina gye ndaga kozi maama bw'ali bazze nga yankimye ye nga yankimye ndigenda taata n'atya mukuswala ye jjajja yali wiringi okuwaayo era naye yali tali wiringi naye ye yali alinze oba n'agamba nti ŋŋenda nga ayagala kulaba kiva mu ggwe otyo naye akola okusalawo ng'omuntu so kati awo era nejjajja in fact mu biseera awo era yamugambirawo nti obadde mbadde ebyo byonna mwana nga bw'abyogedde bwe tubadde tukimanyi twakiwulirako jjajja mu kuswala okungi omusajja taata mu kuswala okungi n'asituka n'agamba muganda wange obugenyi ne bukoma awo n'asiibula ne baddayo so n'owona okusaddaakibwa kwolwo nempona okusaddaakibwa kwolwo nembeera ewa jjajja kumala akabanga osoma olwo ate n'okusomera nali sikyasoma nga kiki obusobozi obanga otya ekkubo otya kusomera ntya nagamba jjajja sidda ku ssomero ewa jjajja tewaaliwo ku baana abalala basobola kutambulanga naawe biki kukuuma baaliwo abaana abalala nga tebali wa jjajja waka oluusi nga bwe mbafunye ngenda olwesibafunye sigenda gamba nga mbeeraawo natuuka ekiseera eŋŋamba jjajja kati neetaaga okuddako ewaka okomawo ate ew'omutemu gw'oyisa omutemu kati omutima ate oli myaka yange emeka olwo okufuna obuvumu ogyeka ebiseera ebyo ndowooza nali nyingidde obanga mu myaka nga 7-8 ebiseera ebyo 7-8 ye mwegyo emyaka maama yajjanga okulabako ewa jjajja tikyamutwaliranga oluusi ebbanga kujja okundaba era ndowooza kyekimu kukyansikiriza okuddayo kati ng'amaze okugamba jjajja jjajja n'agamba kale bw'oba bw'oyagala tikirina buzibu nankwata ne tugenda ewa maama tudde waka tuse waka taata ye tetwamusanga waka yali wa step mam yali kikyotegeeza taata yali musajja w'amaka abiri yali alina amaka abiri ne mu bino ebiseera bwe baakuzaalira amaka gaaliwo abiri gaaliwo abiri kyobola nti ne muganda wange omukulu era twali twamuleka wa step mam
wano mama we bwe yasooka okugendako ewa jjajja eri ne wa jjajja eno muganda we tebamuleka mu maka ago taata we yamutwala eri wa maama omulala oba mmwe mwamwetwalirayo maama kugwali taata yamutwala yatambula butambuzi ng'omuntu nga bw'ogenda so n'amutwala ewa mukazi we omulala kati awo ng'amaze ozzeeko okulaba maama taata ye abeera eri maka geeri tubeera awo jjajja n'amala n'addayo ngambesewo sigadde ewaka kati mu biseera ebyo ate taata laba bw'akomawo ewaka era n'ansangawo era ng'okukwatagana tekwaliwo nga bw'ayita wano mpita wano teyakwanirizanga akulaba wakomyewo era eri embeera gye yakulaga mu kusooka ekomawo era embeera gye yandaga mu kusooka ng'ekomawo nga tutambulirawo mu mbeera bw'etyo kati nga wayise ebbanga era ng'akyajja eno e Kampala n'amala nga yatandise okukola akaduuka ku kitundu okwo taata yatadde edduuka ku kitundu najja n'atugamba nze kati sikyasobola kudda mu kibuga mu Kampala yagala kati ntuuleko ewaka atunda biki olwo yatundanga ebintu ng'omunnyo sukaali bwebityo kale ebintu bwebityo yatundanga so edduuka eryo nga yali ebeereramu oba ku bano bamamba bokuliko abeeramu nga yali ebeereramu nga ye yalibeerangamu edduuka eryo era ye ng'avaayo kawungeezi naye nti ekyokuba nti atandise okwagala abeere waka oba abeere mu baana ffe abaana yali nga atandise okundabamu oba ebimu ku bibala kuba abantu abazungu abaki baali batandise okujja ewaka awo wenafuniramu na omusajja gwe bayita Ssemugenyi Abdul Sulaiman oyo omusajja akwatagana nnyo n'ekitongole ekya Arsenal wano mu Uganda wamu nebwe infact ye chairman wa Arsenal wano mu Uganda then ekyo ekitongole ekyo kati oyo omusajja oyo nagezaako bwe yatuuka ewaka n'alaba embeera eri ewaka n'alaba ennyumba gye tusulamu yabyayi yakadongo tetegeerekeka kwegamba nga n'okugwa enaatera okugwa n'agezaako okunoonya sappooti eri mu bantu n'akwataganako n'abamu ku bwa gavumenti basalewo bazimbe ennyumba era nti byatambula bulungi abamu ku bakulembeze ennyumba eyo ne bagifutyanka tambula bwetyo ne bazimbawo just ennyumba nga yakadongo naye nga yamabaati era taata nawo n'alaba nga nti afunye ennyumba ey'ebbaati okuyitamu ggwe gwatalinamu nnyo makulu era nga bwe bajjanga oluusi nga baleeta emigaati baleeta emiceere baleeta butto sabbuuni biki bwe bityo ne baleetako emifaliso biki naye n'atandika okwebakako ku mufaliso kugamba n'alabamu ebintu eby'amaanyi kyogamba yali musajja alina amaka abiri naye nga talina mufaliso naye mu maka geeri nga teri ne wano nga tewali kiki yali akozesa amaka abiri naye mu biseera ebyo oyo omusajja oyo najja n'agamba nga n'asaba ng'ayagala ntwaleko andeete eno e Kampala ate nze mu biseera ebyo nga sirina muntu gwe neesiga no bw'abaani nze ne ŋŋamba nti mpozi bwe mba ŋŋenda ne maama e Kampala ng'akweta okola eki osome akulabirire obeere mu maka g'omuntu olabe ku bizimbe by'e Kampala kiki yali akweta okola ye nga ye yali ayagala ndeete e Kampala oba tusobola okufunako ne sappooti endala kwegamba bwe bityo mu mbeera akunoonyeza obuyambi mpozi ne ŋŋamba sobola kubeera mu Kampala oba sisobola kgenda na muntu yenna mpozi bw'oggyeko okugenda ne maama n'oyo omusajja bambi n'akikkiriza n'agamba kiryoke sobola okugenda ne maama wo era twalinnya bulungi ne tujja eno e Kampala ne tujja n'oyo omusajja netutuuka eno e Kampala era buli ku makya yatukeezanga n'atulambuza netutambula ne tulaba ebintu eby'enjawulo tutwaleeyo oluddawa mu bifo eby'enjawulo kwegamba paka okutuusa akaseera akatonotono netusalawo ate okudda ewaka
Okay. Sajja bami natusibirira ebintu natugulira emifaliso. Ne mama kwali wajja naye? Ya ne mama kwali. Olwo mwasulanga we mwajje ne Kampala mwasulawo oyo mwami? Ya twasulawo oyo omwami. Okay, nga ne babatika ebintu engoye ebiki ne muddayo. Ebiki ebyokulya bwe bityo miceere migati bwe bityo. Netudde waka. Tuzze waka era katawa ate ne batwaniriza bulungi. Amaze otwaniriza obulungi tubeera awo. Waite ebbanga Taata nga atandise nange okutandika okuba nga njagala. Kati ate omwaka mu 2006 awo nga tutandise okusembe nga ne batandika okulima sizoni. Sizoni eyo esembayo ey'omwaka. Kati gye yalima Taata. N'alima ebintu byali bingi kasooli biki bwe bityo. Kasooli binyeebwa bijanjalo. Yali musajja mulimi. Ya yali musajja mulimi naye ku olwo ate yalima ekiyitiridde. Ate ebintu eky'omukisa ne bibala. Naye n'agamba bino ebintu byonna bye nnimye by'abaana bange era bye bagenda obikolamu, bye bagenda obifunamu, bagenda kulya ennyama mu Christmas, bagenda kwambala mu Christmas, bagenda kukola buli kimu eno Christmas eno bagenda kweyagala abaana. Eya 2006. Ya 2006. Akugamba mu biseera ebyo wakyali bwe kityo nga atandise okuninjagala nange yes nali ntandise okufuna mwaka mwagala ng'omuntu. Kati nga amaze otugulira engoye gyalina kuzo nga bazigolodde biki byonna babikoze. Abo abaana bange bagenda kulya ennyama mu byalo basonda ente. Basonda ente bayinza okuba abantu nga bataano basondera ente, bayinza okuba abantu nga bana bameka basondera ente. Olwo Taata yali alina groups nyingi zeegasseemu zonna za nte kulya ennyama. Agamba abaana bange ku luno tebajja kutoba. So olwo mu baana be naawe nga lwakubalira ddala atandise okwagala ebya ddala mukwano nga weeguli? Nga nange atandise yadde nti nze omukwano gwali mutono. At least ko. Ate mu bano bo nga baganda bo nga to feeling nti oli out of place, to feeling nti obatuulamu tobajjaamu olw'ekikula kyo. Bo baali bakwagala? Baganda bange bo baali banjagala era nga tutambula ffenna tuzannya ffenna nga buli kimu tukikola ffenna. Bo baali tebaninaako buzibu naye Taata ng'omuntu. Okay. Kyekyali ekizibu. So Christmas eyitawo era ne mulya bulungi? Christmas eyo zalinaku z'omwezi nga 22 nga tugenda kuyingira Christmas. Twakeera bulungi ku makya nga alina amaanyi ge ng'ali bulungi. Mu ssaawa nga 9 awo kyava agamba naye mpulira sirina maanyi. Seetegeera bulungi. N'abantu n'abamulaba ne bagamba naye otandise okyuse tukulawo otandise okukogga kiki ng'okoggedde olunaku lumu. Totufaako ofuna eddagala omire oba nnywa ku ddagala otereyo manye eby'omu byalo wabaawo ebiruluuza awo biki ebyo. Bafuna ekiruluuzo onywa bamusujja. Oye nti nze sisobola kufa. Nze sisobola kufa mu kiseera kino nze. 22 twolekera Christmas. Nze nnyinza okufa. Oba nga bamugamba kale naye wandufunye eddagala. Awo ekiro ekyo yali agenda kubeera ewa muka Taata nga gyagenda okusula. Nga kiyungu kya maka gali amalala. Yes. Gyagenda okusula. Kati n'agenda eyo. Agenda eyo ne yeebaka mu buliri enkeera yawo ne bukya. Bwakya ku makya nga ziweze essaawa nga 10 awo. Nga bukya oba olw'eggulo lwa 23? Olwa 23. Olw'eggulo saa 10. Kati kyava agamba muka Taata nti genda ogamba oyo mujjawo anfumbira obusera n'obwekinyankole. Amaka gaali galinaani ganyaga maama wo oli ne maama ono? Kiringa okuva wano nawali just watono kutambulawo just baali yazimba ku kibanja kimu. Okay. Just nga twawula kimu gundi tewali walako nga n'obwenyimirira wano nga nsobola okuyita omuntu wali n'awulira. Yeah, I understand. So mujja wa mama najja n'agamba baali bakolagana abakyala maama wo ne oli omukyala? Baali tebakolagana. Yamutuma atya? Naye olw'okuba nti ono era olwedde yali agambye najja. Mama wo yali mukyala mukulu? Ya mama yali mukyala mukulu. Okay. Ate ye mama nga tamwinaako buzibu. Era yajja bulungi n'amubuuza n'agamba omusajja agambye yeetaaga omufumbira obusera kirabika ayagala busera. Mama n'agamba kale. Teyasooka kuteekawo mbeera lwaki tesigwa obufumbye ng'ali sides ewuweeyo? Mama teyakiteekako ekyo. Kyakola n'afumba obusera. N'abuteeka mu jjaaga. N'abumutwalira
n'amuterawo yali yeebase mu kisenge n'amugamba buteekaawo bugira buwola nja kunywa naye era nga yadde ayogera ng'ayogerereyo nga talina maanyi amba nja kunywa edda kati nga wayiseeko akabanga zigenda kukoona 12 babusera obwo teyabunywa asawa tuli mu 23 tutali mu 23 zigenda okuwera 12 ng'agamba naye kyemuba mukola twende munoonye emmotoka egyentwale kati mpulira njagala genda mu ddwaliro leeta emmotoka nga bagenda baleeta emmotoka era bagituusaawo nga bamaze okugituusaawo nga bamusitulayo mu buliri nga bamwambaza bamala okumwambaza bamutuusaawo kati maama n'oyo muka taata n'abantu abalala nga bamusitudde bamutwaleko mu ddwaliro bamuteeke mu mmotoka bamutwale mu ddwaliro awo yeesikira era omwoyo okutukira mu ngalo za mwezi eddakiika ezo nga bamuteeka mu mmotoka yalwalira ennaku 2 n'emmotoka teyatuulamu bagamba yalwala ki tewali kye baatugamba kuba tebaatugamba bwati tebakola postmortem report kumanya ekiso omugenzi ebyo ate tetwabigendamu so Christmas tebumwagirira mu ssanyu Christmas tetwagirira mu ssanyu kubanga era bamuziika yafa nga 23 ne bamuziika nga 26 ne bamuziika nga ne Christmas yawedde so kati mu mbeera eyo netutandika okutambuza obulamu ne buddamu okutojjera nga taata taliimu atakwagala olwo oli myaka ng'emeka biseera ebyo nali myaka 9 kati awo taata tanjagala ewaka kati mu butuufu nga ndaba nte kwegamba embeera yeeyo kati ng'amaze okuvaawo ng'embeera yeeyo abadde tanjagala avuddewo wasanyuka muli mu mutima kubanga yakwagalizaako okukutta oba wasooka nakaaba awo nga omuntu yakakutuka mwenna buli omu akaaba kaaba naye wamaze okumuziika ate nga omutima nempulira ngaawewedde omuntu abadde ayagala okunzita agenze avuddewo kati nange kaneeyagale otyo naye nga ntandise okukula okutegeerategeeramu ate neŋŋamba naye ekintu kino kibi taata yandibaddewo era munze muli nkiwulira ngamba nti singa waali eitha nani ngenda mwetondero oba yanetondero so kati taata ono watuuka esaala n'owulira nga omusonyiye ku mutima taata namusonyiwa kibola nkugamba nti singa waali ye bw'atandi netondere yandimwetondedde gwe wandimwetondere wamukola ki okumunyiigira okuzaalibwa bwe nti ate waliyo ng'ozaale wabimanyaako yali ensonga gwe wali ensonga lwaki si musanyufu yali ensonga kuba lwaki siri musanyufu kati ye eitha yandinetondedde oba nze nemwetondera nenze mu mutima gwange wamusonyiwa ne gyali yonna afuna ekimuli eky'emirembe ne gyali yonna ye katonda yamanyi ekyobola abanze sisabira abantu rest in peace osaba ki nze ngamba katonda akusalira okusinziira ku ngeri bwobadde weeyisa ku nsi bw'aba akusonyiwa nze kati nobwe kugamba you rest in peace era bw'oba wayonoona kubanga bayibuli etugamba nti eyeenenya yasonyiyibwa kati bw'oba wayonoona n'oteenenya kitegeeza Ronald kyogezako tegeeza si buli muntu afudde nti yeetaaga okuwummula mu mirembe si buli omuntu yeetaaga okurestinga in peace anti sinza asala omusango katonda olwo obulamu butambula kusoma kati complete ko kwagaana ne taata we yafiira nga tokyasoma era tewaddamu kusoma taata we yafiira already nali nsoma wali osoma wayongera otwaza nasigala era nga nsoma kati ng'amaze okusoma paka n'okomangawo nemala senior 4 after senior 4 nenjoyininga ate institution nensoma course ey'amawulire n'osoma amawulire oli munnamawulire nansanyusa okulaba so ogasomera mu kyalo eyo oba wajja e Kampala najja e Kampala mwaka gwa 2015 kuba nze namala 2014 nenzija e Kampala nsome course eyo ku ssomero lyayitibwanga City Polytechnic and Business College Kyengera nasomera wano wenyini City Polytechnic oli ono omusajja omusiraamu waliwo haji omunene
Musajja. Okay. Eryo essomero eryo lyali lya mukyala na musajja bamuyitanga Penena. Okay. Yeah. So kati okujja Kampala wajja ng'ojja sula wava mu kyalo direct ng'oze kusoma? Yeah, nava mu kyalo direct nga nze kusoma. Ng'ogenda kusula mu bisulo oba? Nga nze kusula mu kisulo. Okay. Ani akuweereyo akasente ka institute maama? Maama olwadde yali talina busobozi neebaza Katonda nti maama wange ebimu teyabimanyaako ebya fees. Wayitangawo otya? Nafunanga abantu abanyambako school fees. Okay. So ne mu institute natuuka nafuna era omuntu anyambako, waliwo omukyala nga musista. Ndowooza ekiseera kino baali Rwanda, simanyi kubanga ekigo kyabwe kiri Rwanda. Okay. So omukyala oyo n'akukwatako n'ansomesa era ne mu institution yanyambako ngako. Waliyo n'omufaaza naye nanyambako. So course n'ogisoma? Father ye yali afunye gundi, yali afunye ba sponsor okuva e Germany ne banyambako. Okay. Kenenzya nga nyambibwako n'essomero lyennyini naye lyankwatirako. So course n'ogisoma n'ogimalako? Course n'ogisoma n'enyimalako nemala certificate. Amawulire wagakolakoko? Wafuna ku mulimu gw'amawulire? Nedda saafunako mulimu gw'amawulire. Kiki ekyagaana ate nga wagasoma? Nga omanya ebyemirimu era onoonya emirimu bakugamba tujja kukubira ne bikomaawo. Oba abantu bakutya olw'ekikula kyo ne bagamba ojja kubasumba? Okay. So oddayoko mu kyalo okuwuliza maama oba kati olwo oli w'e Kampala? Obulamu kati bw'e Kampala? Nga maze okugraduatinga nasalawo nensigalira ddala muno mu kibuga. Kubanga ekisooka nali sisobola kudda mu kyalo. Abantu b'omu kyalo emirimu gye bakola ng'ate nze nali sisobola. Tokyagisobola? Sisobola kulima, sisobola kukuba bulooka. Sigalako ng'okola mirimu ki? Ku Kampala amaze graduation nafunako abantu beneegattako abali under entertainment nga batambulira mu bigulu bintu ebyenjawulo kwegambye butyo akomedian baani nga bentambula nabo. So nga bibakuwa ne kasente akakubeezaawo? N'opangisa enju n'okola ki byonna? Buli kimu. Bwe natuukira ekiseera ne ŋŋendako e Kenya. Ntuuse e Kenya nentambula ebitundu ebyenjawulo Nakuru, Bongoma, Mumias. Ng'ogenze entertainment? Nga ngenze bya entertainment. Okay. Omanyi Oluswahili? Mpaka Nairobi. No, simanyi Luswahili. Olwo entertainment wo mukola mu Luzungu na Luganda? Yes, nakolanga Luzungu na Luganda kubanga e Kenya we twabeeranga waliwo bannayuganda kituufu n'abannakenya gye bali naye nga nti Oluswahili bwe bulwa Luswahili nti omuntu just ng'otetenkanya lutetenkanya ng'omuntu tosobola kulwa engeri gye weeyiyamu. Then nga ebisinga ng'okozesa Luzungu kati we twatetenkanyiza Oluswahili kubanga waliwo abannakenya ate nga boyinza okusanga nga tebaasoma n'Oluzungu tebalumanyi nga tamanyi na kigambo kya Luzungu n'ekimu kati ng'olina okutetenkanya Oluswahili omugambe n'okuyiiyawo. Okay, kati mu kikula kyo okola otya emirimu gyo gikolebwa ng'omuntu? Omuntu kwambala essaati, yambala empale, okuzooza, okusanirira ku nviiri, okusenya, okola otya emirimu ng'egyo? Ebisinga byonna nkozesa bigere. Okozesa bigere otya? Nkozesa ekigere kyange. Ekigere ne kikwambaza essaati? Buli kimu kyonna era mba nkikozesa bigere. Buli kyenkola kyonna. Buli kimu ky'okola kya bigere? Ate okuwandiika? Byonna mpandiisa bigere, buli kimu kikozesa bigere. Okuwandiika owandiika bulungi nga wandikisiza engalo? Katonda awo yakuwa ekirabo ekyo. Era neebaza Katonda olw'ekyo. Okusenya? Byonna nkozesa bigere. Biki bye wavaako like n'ogamba nti kati okusinza ku kikula kyange kino na kino kyonna kivaako ng'abantu abalala babikola naye nga gwe tosobola bikola? Bozi kiyinza okugamba kati tugambe ng'okusitula amazzi. Tosobola situla kidomola? Tosobola ekidomola nobwe kibanga kiri mita 5 tosobola kuvuga ggaali, tosobola kuvuga pikipiki. So ebintu bwe bityo byenjawulo bwe bityo tisobola bikola. Kati empala ani agikusibira ani agikuggyamu kubanga oŋŋamba nti ekigere ate ekigere kiri eno ate omusipi guli eno awo oba okola otya? Ebyo byonna okuwambala
kukola ki byonna nze abyekolera kyo neebaliza Katonda olw'ekisa ekyo. Ebyo biyiga otya? Ebintu ebisinga era neebaza Katonda kyobulaba nze ebiseera ebisinga neebaza Katonda olwa COVID-19. COVID-19 olwajja mu mwaka gwa 2020 we baatuggalira omwezi ogwokusatu. Ate awo nze we natandika okufuna ebintu eby'enjawulo okubyekolerako ng'okwenaaza, okweyambaza. Before COVID wali teweenaaza? Before COVID nali ani yali akunaaza? Before COVID nali mbeera ne muganda wange. Mama. So ng'akubeereramu? Abeera naye nga yanaaza nga yankolera buli kimu. Naye COVID bwe yajja teraba Katonda bwanzigulirawo bwandaga ekisa. Bwandaga amaanyi ge. So notandika okwekolera ebintu ebimu nga nentandika okwenaaza, nentandika okweyambaza, nentandika kwegamba ebintu ebisinga mbyekolerako nze nga sirina gwe mpise kunnyambako. So bw'oyoze engoye ozaanika wansi kuba tosobola kuziteeka ku waya? Bwenyoza engoye mbasobola okuzaanika waya yinza okuba nga yakumpi mbasobola okwanika osobola okuteekayo. Kati bino eby'omu nnyumba bino teekako leediyo awo, teekako TV. TV ng'eri ku kisenge waggulu. Ebyo byangu nnyo. Era nabyo bigere? Byangu nnyo ebyo. Okay. Nawulidde nakulabyeko ku channel yo ng'ogamba ogenda kuwasa. Era nga olimu enteekateeka nga ziri mu jjiya. Kituufu. Omukyala wamufuna otya? Omukyala namufuna Wakiso naye nga bamuzaala Mbaale Bulambuli. Bulambuli ne wayiika ettaka. Mwanguyiro mujja ettaka nga telinaba kuyiika. Teriyiika kuba ye ali eno tali ku lusozi kwennyini. Okay. Abantu b'e Bulambuli, abantu b'e Bunambutye tubatumiddeko. So omufuna Wakiso otya? Omukyala oyo omukwano otya? Omukyala oyo namusanga nga n'emikwano gye ngenza okulabako e Wakiso. Nali ngenza okulabako emikwano gimu e Wakiso nemusanga. Maze omusanga n'antunuulira. Bwe yantunuulira ne ndaba nga ntunuulidde nnyo. Kumbe muli ne nkitwala nti oba omuntu antegedde kuba n'emikwano gyange gyagamba oyo omuntu ng'akutunuulidde oba akumanyi. Koze ne ngamba nze simumanyi. Ngamba naye kamubuuza tomanyi ayinza okuba nga mmanyi. Ne mubuuza ne mala omubuuza ne mugamba naye nabyo ntunuulira nnyo omwanyi oba. Koye n'angamba yinza okuba nga nkumanyi naye nga tomanyi. Kuba yinza okuba nga bw'aba nga si ye gwe simanyi naye nga ayinza kuba nga ye gwe. Yali akwefaananyiza nga nawe yali akulabako. Kati konze ne mugamba wandaba wa. Koye nga ngamba nakulabako ku Spirit TV. Konze nga ngamba yenze. Kituufu wali obaddeyoko? Nali mbaddeyoko mu biseera bya COVID era. Ne mugamba nali mbaddeyoko kituufu era yenze. Kati mu mbeera eyo konze ne ngamba okay. Mpe ennamba yo. Tunasigala nga tweyongera. Bambi naye teyali mubi ennamba n'agimpa. Okay. Wabayite yali akyasoma. Era nga naatera okumaliriza. Kosi ye ey'obusomesa. So ng'amaze okumpa ennamba nenzija mbeera nga njogera naye. Nemutandika ng'okunyumyanga ku ssimu? Yanga mukwano gwange. Tutandika okunyumya naye nga mukwano gwange ne tukwatagana. Okay. Mboozi zetunyumya kwegamba nga tunyumya mboozi zizimba. Ekirowoozo ky'okutandika omukwano omufuule girlfriend boyfriend kiyingirirawo wa? Kyayingirawo mwaka gwa 2022. Bwe kyayingirira mu 2022 ebiseera ebyo nentuula nenkirowoozaako ne ngamba naye siina muntu gwendi naye siina gwe mbeera naye. Yes nange nali oluusi ng'embeera gye mpitamu nga ndaba sinungi nga ndi zekka. Ngamba siina mukyala. Ate ono gwe njogera naye mukwano gwange. Naye olwaki simugamba? So omubuuza omugamba nti akufumbirwe? Kwanza nasooka ne mubuuza. Nemubuuza olina boyfriend? Kwe nga ngamba yes. Nemubuuza boyfriend wo otambula bulungi koye nti nemubuuza yakyalako ewammwe koye nti nedda. Mugamba abeewamwe tebamumanyi nti gamba nange kirabika nti alinawo chance. Okukola ki? Chance okukola ki? Okubeera. Kati olwo oyagala bina boyfriend babiri. Kandi ndalaba nti alinayo chance. Oba olwokuba yakugamba nti tannakyala.
gwe wali wiringi okukyala kubanga kitegeeza nti singa mba mbikoze mba nfulufuyirinze oli wekimulemye kati nga maze okukimugamba bwentyo mba naye nze sinakkiriza kubanga oli already namugamba dda kakati ate singa naawe nkukkiriza kumwe nja kubaako bemmenya omutima ate saagala kubaako gwemmenya omutima nze ne ŋŋamba kiryoke naye sooka okirowoozeeko nemuwa obudde alowooze ng'omuntu ng'amaze okukirowooza nga wayise ebbanga nankubira essimu naŋŋamba ŋŋendako ewaffe kuba bwe mbaale ŋŋamba ŋŋendako ewaka nemugamba naye ogenda wammwe tolina ansa gye wambadde naye bw'oba ova ewammwe komawo ne ansa tewamulaba nga kiringa ekimukosezaamu okukuddamu ate n'ekikula kye eky'omuntu nga ggwe no tekisooka ti nali mufudde mukwano gwange so nga byoyitamu abimanyi nga byempitamu abimanyi ne story ye emabega wali wagimunyumizaako ne story yange ng'agimanyi ate naye nga ŋŋambye tokitya kati mu mbeera eyo bwe yamugamba nti naye ogenda mu kyalo naye tonampa ansa ŋŋamba nze sijja kugamba kuba ono nkyatambula naye yatuuka nemugamba naye nze nninze ggwe nga wali omutadde ku bunkenke naŋŋamba kale kati ng'amaze okutuuka ewaabwe nankubira essimu naŋŋamba ntuuse nemugamba bw'oba otuuse kiryoke sooka owummulemu tujja kwogera enkya olunaku olw'enkya nemukubira essimu amaze omukubira essimu nemubuuza emala omubuuza nemugamba kansuubire nti oteredde owummuddemu era kati oli bulungi ngero oyagala mujjukiza biri akuwe ansa nemugamba naye nekubisiza essimu kati sijja kuva ku ssimu eno nga tompadde ansa nemugamba sijja kuva ku ssimu eno nga sifunye ansa nti oba ojja kukkiriza oba toyagala ki ekyali kikutte ennyo okumulemerako tekisooka nze ng'omuntu nali ndudde nga mbeera nzeka ate nga ndaba nti nina embeera gye mpitamu etayinza kuba nnungi nga weetaaga omuntu okusobola okubeereramu nga neetaaga omuntu kumbeereramu so mbeera eyo nemugamba nzaakukubidde tojjaako ssimu eno nga tonampa ansa ntuufu n'asiriikirira okumala ebbanga paka okutuusa ekiseera we yaŋŋamba nzikiriza nti akkiriza okufumbira okwagala okunjagala era kwe kumu n'okunfumbira nensooka nemba nga atakitegere nemugamba okyogedde ng'okikakasa nti nzikiriza nemugamba nedda tokyogera lw'okuba nti nkutaddeko force njagala oyogere nga kiri ku mutima gwo ekijje ku mutima gwo agamba nzikiriza naye nina ebintu njagala onkolere naawe nangamba ekisooka njagala okyale ekyokubiri njagala kukwatira ewaffe ekyokusatu njagala kufuuka obutukuvu ebyo bisobola nemugamba okeeta ebyo bintu bitono nnyo yali wadde nekyomuwala mukyala mukkiriza mulokole ate nange yasanga nga ndi mukkiriza yange so ebyo byabiteeka ku meeza n'olaba nga obisobola nendaba nga bintu byangu nnyo nendaba nga bisoboka nemugamba ebyo nja bikola naŋŋamba kale era waayita ebbanga nambuuza kati ojja ddi ewaka okulabako fakiti ekyo ekibuuzo yakimbuuza nga tuli mu gwa 10 nemugamba naye mugamba natunula butunuzi bwe nti mu kalenda yange neŋŋamba ennaku z'omwezi 17 ku 12 tuli mwaka ki ogwo gw'omugambiramu 22 omwezi olwo oyinawo kasente kubanga emikolo gibaamu ssente saayina ssente oli ogenda kukyaza ki naye nze nalina okukkiriza mutima gwange okukkiriza kukola byonna kati mu mbeera eyo ogw'okumi tugutuuse mu makati mugambye gwa 12 so kati aba alina okutegeka ewaka oba oli serious nemugamba ab'ewaka bagambe nzijja kati ab'ewaka yabagamba ku kika ky'omuntu gw'aleeta nti omwami wange aliko obulemu oba ki nzikiriza nti ekika ky'omuntu yakiraba ŋŋamba okutegeeza ku bali nti fe abakkiriza omuntu bw'oba ogenda kuwasa oba ogenda kufumbirwa omusajja
okwata omukyala gwogenda okuwasa n'omutwalira musumbawo naye omukyala akwata omusajja n'amutwalira musumbawe kati chance eyaliwo nti musumbawe wa munju wa munju yewaabwe so nga ne waba abazadde tebannaba kulabako ye musumba basobola bagamba ekika ky'omusajja muwala gwe yamuleetedde kati era so ennaku zisembera kati nagenda era namutwalira musumba wange naye nantwala ewaabwe bambuuza ebibuuzo bye bambuuza n'omukyala ne bamubuuza ne tukakasa era ne batusabira essaala ne tubeerezaamu so ng'amaze omugamba nti nzija nga 17 ebyo bimugamba akyali muli ku simu kyali waka oba yavaayo olwo kyeŋŋamba ali waabwe oba olwakomyewo eno ng'akomyewo eno munyumya wano okunywa kamu okwa bulijjo yajjanga n'akukyalirako ewaka yajja n'ankyalirako ewaka ajjanga ng'abawala ebakyala n'okujja we yajjira era awo nakimugambira nemugamba naye ngenda kukyala ewammwe nga 17 so bajja ng'asulawo abeerawo ka wiikendi akubawo ka wiiki era bwe yajjanga misana n'addayo nga bataluddeewo nedda era abakkiriza bwe kibeera tewaba nsonga zonna zitambula abakkiriza yenna mpaka okutuuka abazadde bwe babawa omukisa we musalawo okubeera mwembi ate waliwo abakkiriza bendaba nga asobola okukwata omuwala n'atandika okubeera naye naye nga tannaba naku oyo aba mukkiriza nga si mukkiriza obukkiriza bwe abeera abubuusabuusa n'akwata omuwala abandi n'atandika okubeera naye tekikkirizibwa ng'oli mukkiriza so kati ajja buzi n'addayo bwe yajja gamba nti 17 tugenda kukyala fakiti ye kisooka n'akitwala ng'ekyokusaaga n'atasooka agambirawo brother we atuuka ekiseera nemukubira nemukakasa n'abagamba ne brother we nankubira for confirmation nemuconfirminga nemugamba yes kituufu nzija nangamba ennaku z'omwezi mmeka era ennaku z'omwezi nemugamba nti nga 17 ennaku z'omwezi 17 bwe zaatuuka era ne tugenda n'enkyala ne bakwaniriza ne bannyaniriza bonna basenga basangayo bataata baani ekitegeeza tebalina mwali wasenga so tebalina buzibu naawe bakwaniriza so kati otegeka kwanjula kati ntegeka kwanjula kuliyo ddi ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga 17 omwezi ogw'omukaaga then ennaku z'omwezi 24 byonna oyagala bikola mu space ya wiiki emu sente ozirina ezigenda okukola emikolo ebiri mu wiiki emu sente sizirina naye manyi nti katonda waali ogenda katonda yeesooke tukkiriza wetaaga sente nga meka okukola emikolo gyombi egyo mikolo gyombi ekitono nnyo bwe kiba kitono nsuubira waba zinagwera nga mu bukadde nga 6 kuba sofa nakabalirira omukolo ogw'okwanjula gwokagulu mu bukadde nga 34 ogenda kuguteekawo ogenda baganyi ki boogenda otambuza nze nsuubira nti katonda alina bagenda okuleeta so mu mbeera eyo era buli wembeera nze ngamba nti neetaaga contribution neetaaga support y'abantu neetaaga obuyambi bw'abantu wetaaga abantu okubeereramu neetaaga abantu kubeereramu okusobola okukola omukolo ogwo kubanga gino emikolo gijja kuba gy'amaanyi gino emikolo gijja kuba gyafaayo nze sisuubira nti gujja kuba mukolo mutono kubanga omukolo ogw'embaga ndowoozaako oguteeka kololo ekololo kuya strip kusaayi kyamenunula ekyeggwanga waki oyagala kololo nina ekirowoozo ekigamba nti abantu nina bangi ate engeri gyensaba contribution that is why nti wandabye ku TikTok okwo nadde neetaaga support neetaaga abantu okutambula nange neetaaga abantu okumbeereramu neetaaga buli anacontributing abeerewo sente ze neetaaga nnyingi nnyo neetaaga obukadde butuuka njogedde nga 6 naye neetaaga butuuka nga mu 10 wetaaga bukadde obusukka ne mu 10 obalabalamu ekisaawe kololo kisaawe kya bbeeyi balabalamu abafumbi beetaaga babbeeyi decoration sound byonna bya bbeeyi zimuze bwe mpitira abanene kirabika kankozesa omukisa guno mpita abanene abali eyo baminisita ba MP mama nabbanja kimanyi gy'oli
kabere president in fact ne president by the way nabanja oyo prime minister boberanga mulabyeko mufunda nyingi ngavaayo okuyamba ku bantu naddala abatalina mwasirizi bulungi. Prime minister buuka woona ayagala kumukwatizaako omulaba alina obulemu naye teyakyagala yazaalibwa bw'ati naye nga ate alina okuba n'obulamu bwe ng'omuntu, so abakwatibwako abanene nabbanja mpozi standby generator. Yes. President no naye bwe kamutuukako naye tekimuganda kwesukira ate naye n'okumukola asobola okubeerako. Yes, it is not a political ceremony. Naye nga nti bona mbayita bonna oba oliwa opposition oba oliwa kibanza siri mu byabufuzi sina gwe nsosodde nange kansabe abagoberezi b'omukutu guno ogwa Kimba updates tukwatizeeko mukwano gwaffe ono Ronald akola omukolo kubanga ekisooka yeetaaga omukyala simu kuba nti kwesanyusa ng'omwami n'omusajja n'omukyala naye n'ebintu ebyobulamu bwa bulijjo atuuka ekiseera nga yeetaaga omuntu olaba naye obeera weeziwaka naye ng'oli mulamu naye ng'owulira weetaagawo omuntu abeeko kyakuweereza. So musajja ono tumukwatizeeko somena abayisimuza abantu bano abakimba updates bayinza okuyambako 0708 77 00 59. Okay. Ya Airtel leta natunda rozeti bwoba otaddeko tataddeko. Then MTN eri 077 nyanya 5 ndanya 3 ereta gye wanna mirembe. Account number eri 32 mu Centenary Bank 32 0 31 0 mwenda 0 nya eri manya gange nwaga Ronald. Okay. So Ronald mu bulamu obwa bulijjo byakusomoza kibyoze ng'oyitamu ng'omuntu aliko obulemu ate nga wazaalibwa nakyo. Kusomozebwa mpita munene nnyo kubanga ekiseera kino nakati okusomozebwa mbeera nzekka nkubeera nzekka neetaagako omuntu nti afumba neetaagako omuntu ansitulira amazzi agayingize mu nju neetaaga omuntu asobola okunyamba okunjoleza engoye neetaaga omuntu kwegamba ekiseera kyonna nti okusomozebwa nga okusomozebwa okunene nga sirina muntu mba nebingi byembulako. Kibula nti nebaza Katonda oyo mukyala yanjagadde bambi Mukama amuwa omukisa gyali Mukama amuyise mu bintu byonna ebimusomooza byonna abiyite mu bulungi kubanga yanjagadde ate n'asalawo nti agenda kutambula nange n'asalawo nti agenda kumbeererawo mu buli mbeera kitegeeza nti aba akoze omulimu gw'amaanyi aba akoze omulimu munene. So nyongera okuyita abantu bonna mama fiina ntera omulaba nga agabira abantu bange ayamba abantu so neetaaga asitukiremu buli munene yonna wooli buli asobola siita banene bokka n'omuntu yenna yina wa bulijjo olina asobola okuba n'2,000 oba n'5,000 akuteekereko okola omukolo ofuna omuntu akubeeramu. So mama fiina speaker parliament aba MP ab'enjawulo nabo mbeetaaga ku mukolo. Mu bulamu buno obwa bulijjo wali ogenzeko mu bibiina bino ebiyamba abantu abaliko obulemu nga ekya Nodipo. Nodipo eriyo mwina n'ababaka ba palamenti mwami Mpindi Bumaali naye mukwano gwange Edison Nzira Bakunzi naye yali kyamane yavaako togendangayoko sibamanyi era singa nfuna chance ebalabako kuba sibamanyi tewali kibiina kyali kikunoonyezaako nti oba bakuwa sina access yaabwe sibamanyi naye mbamanyi nti gye bali so bwe nga banaasobola okufuna egundi eno basobola okunkwatizaako nabo kubanga mbeetaaga tulina okubeera ffenna mu kintu kino. In fact njagala omukolo guno gubeere nga gwa byafaayo njagala omukolo guno gubeere nga gwa maanyi wabeeko gwe guguzaamu amaanyi bantu abaliko obulemu batuyisaamu nnyo amaaso balowooza temwesobola bagamba tetulina kye tusobola kukola naye nti guno omukolo singa gukolebwa nzikiriza ekisooka kujja kuweesa Katonda ekitiibwa ekyokubiri nti n'omuntu abaddeeyo nga yeenyooma ajja kuddamu amaanyi banzikiriza nti guno omukolo basobola okugulaba ensi yonna wempitira bannamawulire bonna bajje babeerewo bagubeere kuba gukwate omukolo guno simanyi siraba lwaki tegubeera ku ntimbe za TV zonna ekyo kituufu. Ronald ng'omuntu okusinza ku mbeera gy'obaddemu
kikyoyinza okuwa oba obubaka kiboyinza okuwa omuzadde ali eyo ng'alina omwana aliko obulemu, alina omwana namagoye, alina omwana alina bano balina emitwe eminene naye ng'omwana amukweka eyo mu nju tayagala n'abantu bamutegeere. Ekisooka kya byonna bambi era kinnuma nnyo era mpulira bubi buli bwe nsanga omuntu aliko obulemu kubanga ntambudde nnyo mu kibuga mbalaba nnyo ku nguudo ku makubo nga bali ku nguudo okwo bambi nga basabiriza. Kinnuma nnyo ekyo ekintu ekyo simanyi lwaki oba gavumenti erina ekikoleeko ekyo simanyi naye bafune engeri gye bakitegenkanya bambi abantu abo tuli bantu ba mugaso nnyo kubanga tusobola okusoma tusobola okufuuka abantu ab'amaanyi mu ggwanga tusobola okubaako ettofaali lye tuteeka ku ggwanga so gavumenti ekirowoozeeko nnyo then n'ebitongole ebimu tebiyambye bantu baliko obulemu. Tulina ddala nga nze kati nja kugerezaako nga ku kitongole kya NIRA nti endagamuntu ezaffe tezibaako kati nga nze teriiko fingerprint naye ddala beetaaga fingerprint. Sisobola kugenda mu gundi yes muwulidde nsoma ennamba era njogera nti ezimu ziri mu mannya gatali era mbala kuuza account wazigulangawo otya ennamba lines teziri mu mannya gange lwa nsonga ya fingerprint kubanga otuuka mu gundi mu bakola gundi sim cards nga bakugamba ndagamuntu yo teriiko fingerprint so government kirowoozeeko kubanga nze gwonsaba fingerprint I don't have a finger toyina mukono kulina wera finger so bateekemu ekya kigere print oba baleyo bakoleyo eziri special bakoleyo kawinda ako nti atayina mukono. Nange bwe nagenda mu gundi mu kusalisa sim cards ntuuka ekinyanguyire nimwe kubonaabona so tebalina kantu konna ke bagamba nti bw'oba toyina fingerprint katukoleko kubolodde ekizibu kye bakiraba. Last time nze kubendagamuntu yange yabula naye nenzirayo era okugiri kuleesinga naye nembabuuza nembagamba nze mbonaabona nnyo endagamuntu yange teriiko fingerprint naye tebasobola kusalisa layini tesobola kusala layini terina kyesobola kukola nze nkoze ntyo bagamba simanyi tetumanyi kyetugenda kukola nabo nga tebalina magezi gebasobola kuwa so gavumenti erina okukingiramu oba ekyo ekitongole kya gavumenti oba kya muntu buntu naye bwe kiba kya muntu buntu gavumenti esobola okutetenkanya kuba manyi nti gavumenti eba ekirinako obuyinza era so batetenkanye mu mbeera yonna naffe batufunireyo oba special national IDs nga bwe bakikola ku kyokuleetera abazimba ebizimba okuteekawo amadaala gano agabaliko obulemu ab'obugaali so bakikole ne mu birala nti bwe mba ndi wakusalisa lines ez'amasimu kubanga omuntu ddala wano nsaba contribution abantu banyambeko naye nti oli agenda okuteekako sente agenda okulaba ng'ejjidde mu mannya ga muntu mulala asooka kwekanga mwagamba so naye nga ye y'ensonga nawulidde amannya yino wagamba Ronald ate tulaba amannya kuliko Olunatukunda Rosette byebiki nga kwegamba ng'omuntu kimubuzaabuza oli agamba oba nenamba yandiba si yejjo so awo enviirayo neŋŋamba gavumenti kirowoozeeko ekyokubiri abazadde abazaala abaana bambi mbagamba nti abaana omuntu yenna gw'oba ozadde kabeere namagoye kabeere nga yeekulula kabeere ng'ali atya nina omusajja gwemanyiiko omusajja oyo ali bweru talina mikono talina magulu naye omusajja mugagga alina ssente musumba w'amaanyi so kitegeeza nti ddala singa kitaawe singa maama we yamutta oba yamukweka eyo mu nju you never know teyandibadde awo bwali ensi yonna teri tetusobola kubanga twenkana ate era ate ekyokubiri nti oyo omusajja oyo teri atamumanyi kitegeeza nti abakweka abaana mu nnyumba ekyokubiri singa neekweka mu nnyumba tewandifunye ggwe era oyagenda okulaba bino teyandibirabye. So katukkiriza nti interview ya Ronald erina kyekyusiza eri obulamu bwe abadde ayita mu mbeera y'okuba nti nawe oliko obulemu oba bakusosola w'obeera olw'ekikula kyo ddamu essuubi naawe abadde abikola atandika okubaamu ak'obuntu omanye nti nno eno ensi sigwa gitonda ate naawe osobola okuzaala omwana bwatu ate naawe osobola okufuuka kubanga obulema tebabuyita okeera ku makya ng'ofulumya ennyumba yo ogenze kukola n'ogwa kabenje ne bakusalako amagulu gombi
oba ne bakusalako emikono gyombi newe. So tutambulenga tufayiri abantu abalala. Tuli ku Kimbo Updates, osobola okutugoberera ku mukutu guno ogwa Kimbo Updates. Osobola subscribinga, okulayikinga. Subscribe kagambo kali awo wansi. Esimu ezimu kaba ka black, ezimu ka white, abali ku laptop oba computer wamu kaba ka red. Kakwate mu tolina kyovaako oyagaliza naawe ofune. Kakwatemu akagambo n'emboozi eno gisindikirwa omuntu omulala. Oba oli awo Ronald ono ayinza okufuna omuntu atamukwatirwako ekisago. Oba tosobodde ekisa ky'oba omukolera kyokka, kwata interview eyo giweeko omuntu omulala naye alabe. Oba oli awo omwo mwe munaava omuntu asobola okuba nga amuyamba. Teekako ka comment, teekako ka like wansi awo, tusobole okuba nga lutambulira wamu. Okyasobola okutugoberera ne ku mukutu gwaffe ogwa TikTok, era baguyita Martin Kimbo. Interview eno nayo ojja kuba nga ogisangayo. Tusobole okuba nga tutambulira wamu ku Facebook Martin Kimbo, ate ku YouTube bagita Kimbo Updates. Abantu bwe bati tubeetaaga mu community. Omusajja ono alina omukolo era kano kyakuyiga nti teri muntu asobola kudiba. Buli muntu asobola okufuna omubeezi. Naye ate kade kyono kyanjawulo nti ayagala omubeezi kubanga naawe omubiri gwe ogulaba, embeera zo ziraba. So tukwatire wamu abantu ab'ebitiibwa mu ggwanga. Mama Fiina, obadde ovaayo nnyo ku nsonga nnyingi nnyo n'oyamba abantu. Yamba ku muvubuka ono. Olina ne gardens, osobola n'omugamba meetings muzireete ku First Hotel wali Ematugga oba kubaayo hoteli ya Mafiina agimanyi. Anaakolerangawo meetings. Maama Nabbanja, obadde ng'oyamba juzi nakulaba oyamba omukyala ali gwe baali baasiba nga batunda akapolotike. Muvuka wono mubirayo omuyambe ebitongole ebyenjawulo. Speaker Parliament Madam Anita Mongi, jangu oyamba omuvubuka ono. Ba MPs ab'enjawulo, ba celebrities, abantu bonna ab'enjawulo, muveeyo muyimirire mu mbeera z'ono. Oyinza okuba nga naye wali oyiseko mbeera efaanaganako bweti, kale ng'olaba ono osobola okumuzzaamu amaanyi mu ngeri ez'enjawulo. Twagala okubaza mwena abadde nga bayimirira naffe. Tuteeka abantu ab'enjawulo ku channel kuno ne muyimirira nabo ne mbaweereza kasente, ne mbagulira entandikwa oba ne mbawa entandikwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bwe kityo era mukikola. Omukolo gw'ono tujja kuguleeta live, tujja kujja butereevu ku mukolo gwe tugubeereko. Ate naffe tukole contribution ng'eyaffe, tulabe nti asobola okufuna omuntu asobola omubeereramu. Tuyanzege, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omuntu yandegadde okumanya ddala ebintu ebyo obyekolera otya. Osobola okukwata essaati n'ojambala. Katukirabemu ng'ojambala essaati yo yiiri wali. So agenda kwambala essaati katulabe. So agenda kwambala essaati ye. So awo obeera okola ki? Ako kujjamu stocks. Engatto zo zimaze okuvaamu. So oba eri ku bikukujju osobola ogikyusa? Oli mugijja ku bikukujju? Ogize kungulu? So awo omaze ogikyusa? So ndowooza abatugoberera mulaba Ronald kyayitamu. So awo bomaze kati ozaamu stocks n'engatto zo. So awo abakyusa stocks zibadde ku bikukujju, then n'azikyusa n'azambala bulungi nnyo n'agenda mu ngatto. So engatto ogula oversize oba ogula size zo zennyini? Okay.
Okay. So awo beera omazeko. So kyekyo Ronald kyayitamu bw'atyo bw'akola emirimu era bw'atyo bw'abeera. So awo beera kati buli kimu kiwedde awo ng'ofuluma kugenda yonna gy'ogenda. Okay. So awo beera omaliriza buli kimu obeera omaze oweddeyo. So katono nnyo kati buno obuntuntu sente kusasula renti kusasula nyumba kusasula sente za bupangisa ozifuna otya? Sente z'obupangisa era tezibadde nyangu nnyo. Nga ngezaako mu buli mbeera. Abwe nkugambye nti ntera okutambulako mu bivula ebimu bwe bityo. Nzija oluusi sente ze nsasula. Ate emmere naye ng'embeera bwetyo era gyonna buli kimu naye ng'embeera era yonna yakutetenkanya bwentyo. Emmere weefumbira oba olya mu woteeri? Emmere ndya mu woteeri. Tosobola kufumba? Tosobola kukuma muliro? Kubanga kitegeeza tosobola na kusaza kibiriiti? Ekibiriiti nsobola okisaza. N'ebigere? N'ekiyaka? Kitegeeza osobola okukuma omuliro era? Omuliro nsobola ogukuma, okufumba nsobola. Naye bwali tokyemanyiza nnyo? Ize food gwe mba njagadde ngifumba ng'amakoloni, muceere, caayi, ebintu byangu nnyo. Bw'oba ofunyeemu obuzibu ng'oyala kwetakula waliwo obeera akawuka kakulumya ensi yeekulumya wala ngaffe tubeera n'emikono ne weekubako kati gw'okola otya mu mugongo mu mutwe? Ne mu mutwe otya? Owanika okugulu ne kujjena ne weetakula mu mutwe? Wanika mutulabe kozi wayambadde dde engatto. Kati olwo oba weetakula mu mutwe. Osobola kitegeeza n'osanirira enviiri? Ekisanizo okiteeka mu bigere awo wakati n'oleeta no. Bana kale interview nzikiriza ngikomye wano. Tukyalina bingi ebyokugana naye amaanyi gampedde naye ate nkuumye kubanga nkusanga ng'osobola olina amaanyi bwe gati. Oweereza Mukama oweereza mu kanisa ki? Nsabira ku House of Prayers Ministries International. Ewa Pastor Bugingo? Yes, sir. Pastor Bugingo nga tomutaddemu mu interview naye musaba akubeereremu. Era naye mmanyi ajja kumbe kubanga era ye taata asooka. Okay. So omuzadde ebiseera ebisinga tunoba otayogera nnyo oli abeera muzadde. Yakimanyi. Yakimanyi. So mulimu nkolagana nnungi naye? Tuli mu nkolagana